tonnaba tegeera nti weetaga genda mu geyeena. Tonnaba tegeera nti ku bintu by'olowoozezza ku makya ga leero wandibadde mu ntaana. Singa Mukama yagamba nti alimba kufa, ffenna tuli ffenna tetugatwala nti mawulire malungi kubanga tulowooza tuli batuukirivu nnyo. Ti oli yalimba nze ndi mulungi, bali be balimba nze sinnabakola bibi. Abagenda mu geyeena ogamba koni ye agenda mu geyeena naye nze nze ngenda mu ggulu. Ndi nako otunuulira amateeka ga Mukama gonna. Ky'otannabakola leero kwe kubba, kuyenda, kuta muntu. Gale amalala gonna. Tuli ffenna. Nene ekirala mawulire malungi naye bye tutwala nga amawulire malungi Mukama yabikolakolako dda. Simanyi oba ffenna Mukama yabikola dda. Tekyetaagisa Mukama kuva mu ggulu, kufuuka muntu, kufa na kuzuukira okuwa Kabaka Solomoni obugagga obusinga ku nsi. Simanyi oba tuli ffenna. Tekyetaaga Mukama kuva mu ggulu, kufa, kuziikibwa okuwa Hana omwana. Kubanga mu Baruumi 12 agamba nti ebibala byonna bye mulina mu mwoyo bya kisa. Kubanga Yesu yafa ne tufuna ekisa. Bunnabbi bwe twogerako bwenyumirizamu nti ndagula kisa kya Mukama. Okubuulira enjiri abantu ne bategeera kisa kya Mukama. Bwe yeeyita omugabi nti nze ngaba ne nejjako buli kyange kyonna kisa kya Mukama. Kubanga abantu tebagaba. Si kyangu okwejjako buli kimu kubanga Bayibuli egamba nti mukwatagane emigugu gyammwe. Oba kitegeeza okukwatagana omugugu gwammwe? Kitegeeza nti ngenda kuwa okutuusa point nti tekinyigiriza. Okugaba n'omugugu kibeesigiriza kigenda nange okunyigiriza naye nina okuyamba. Ekyo si kintu kyangu. Kyetaaga kisa kya Katonda. Ekyo mu Yesu okufa n'okuzuukirake bitufuna kisa kya Mukama. Okutumibwa agamba nti n'okutumibwa yatuwa amaanyi okutumibwa. Bino ebirabo byatuwa tubikosa mu bantu betugendamu ne tubawonya, ne tusaba mu linnya lye ne bawona, ne tusaba mu linnya lye ensozi ne zisenduuka ne zivaawo. Mu linnya lye, mu kisa kye agamaanyi agatuwa n'agamba nti mbatuma mugende. Amaanyi gonna gampeeredda mu nsi ne ku ggulu, mu ggulu ne ku nsi. Amaanyi ago gatutumako, gatumiramu ne tutambulira mu maanyi ago. Kogenda mu maanyi go ojja kulagula ebitaliiyo, naye kogenda mu maanyi ge ogenda kukola ebyamaanyi n'ebyewuunyisa. Awo agamba Daniel n'agamba nti abamanyi mu Katonda waabwe balikola ki? Amiina. Okufa Yesu yazaalibwa n'atambulira mu bulamu bwe tulina okutambuliramu, n'afa n'azuukira okufuna ekisa n'obutume. Naye byonna bino yabikola si lwakuba nze nze asingayo obulungi, si lwakuba gwe asingayo amagezi, si lwakuba nti wali ekyamaanyi kye wakola, si nti wali kyamaanyi ky'oyinza okukola okugamba nti ajja kufiirire, si nti yakulaba nti wali byamaanyi by'ogenda okukola. Naye musoma Babula kyogeddeko n'agamba ku lw'ekitiibwa kye, ku lw'erinnya lye, ku lw'erinnya lye agenda kukola, ku lw'erinnya lye yakola. Mu Bakolinso 1:16 tusome lwonna. Colossians 1:16. Tuli mu Bakolinso ekisooka essula ya Colossians. Abakolisaayi. Yeah. Tuli mu Bakolisaayi 1:16. Lugamba nti
kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, obanga ntebe za bwakabaka oba bwami oba kufuga oba masaza, ebintu byonna byatondebwa ye era ne ku lulwe. Naye ye w'olubereberye mu byonna. Netukoma byonna byatondebwa ku lulwe, kuleeta kitiibwa eri ye, si ku lwange. Katonda agulumizibwe, Katonda agulumizibwe, erinnya lye ligulumizibwe mu mawanga gonna. Kyava yasindika omwana we n'akiddako n'agamba nti mu mawanga gonna erinnya lye ligenda okututumibwa. Tumube yajja okununula, teyajja kununula abaana ba Isirayiri bokka, naawe yakununula, nange nanunula, ne mutabani wo n'amununula, ne mukyala wo n'amununula, buli omu gwe yayita yamununula. Tumube yajja okununula, teyajja kununula abaana ba Isirayiri bokka, naawe yakununula, nange nanunula, ne mutabani wo n'amununula, ne mukyala wo n'amununula, buli omu gwe yayita yamununula. Wali bayise, bayagala, banoonya, beyalonda okujja mumuweereza, okubatwala mu bwakabaka bwa Katonda, okutufuula abaana. N'agamba nti eri mmwe abali mu Roma, simanyi ffenna tetuli mu Roma ssaawa zino, ne mwena abali mu Kampala oba Kabumbi, abanyigirizibwa, abaweddemu essuubi, abatamanyi kiddako, emirembe n'essanyu eri obulamu bwammwe. Tindeesa amawulire amalungi agereeta emirembe n'essanyu. Naye byonna nabiwandiise bino tutegeere nti amawulire amalungi ge gaki. Kye tutegeddeko mawulire malungi ga Mukama. Mukama ye gatuwa, gakwatagana ku mwana we, obulamu bwe yatambuliramu, we yazaalibwa, obulamu bwe yatambuliddemu, okufa kwe, okuzuukira kwe, n'emirimu gye yakola mu ebyo. Kubanga okuzuukira kwe tekwali kuzuukira nti kyaggwa, wali omulimu ogwakolebwa ogw'amaanyi mu kuzuukira kwe. Ne kati ekinneewuunyisa, ke tugamba nti gano mawulire malungi, simanyi lwaki tetusanyuka, simanyi lwaki toli musanyufu. Lwaki tetusanyuka? Omuntu n'agamba nti mawulire malungi, mu mawulire amalungi g'osuubira, gano si mawulire malungi, gano ga bulijjo, wali oyinza ogassa. Lwaki ffe ng'abalokole Yesu be yafiirira omuntu kagamba nti gano mawulire malungi? Lwaki omutima gwe tegukyuka ne gusanyuka? Lwaki omutima gwe gulinga ejjinja temuli kikyuka mu mutima gwe n'okifuumitizaako nti Yesu yanfiirira? Tuli ffenna abooluganda, nyinza okugamba mawulire malungi, twali n'omu yasanyuse, twali n'omu ayimusa kuba na ngalo z'amaanyi. Naye ke ŋŋamba nti anaasooka okujja wano ngenda mumuwayo emitwalo 10, agenda kugamba nti mawulire malungi ago ku makya ga leero, byokoze by'amaanyi, bagenda kunsinza n'okunsinza. Naye Yesu okufiirira gwe ng'omulokole kiringa kya bulijjo. Kiyinza okuba ensonga lwaki togayita mawulire malungi, tonnabategeera bubi bwo. Gamba nti ono Pastor Brian ajja tusobola ajja kutusobolera ddala, era nga yoyo pastor gwe tulina lunaku lwaleero. You can call him Pastor Brian Buyungo. Mukama Katonda bw'akomawo mu kaseera kano n'aleeta amateeka ge 10 n'agateeka ku mmeeza bwepaba, 10 commandments. Yes, n'azeeka ku mmeeza bwepaba n'agamba nti gwe londako ky'otakolangako oyita tubeere feeya.
twejeemu ebirala oyita wagateekako we papa mateeka 10 10 commandments ndaga mateeka kale wadde 3 ndaga 3 ebibi byotakolangako osimanyi temubimanyi mwagala mbabulire 10 commandments mwe muli okutta mwe muli kubanga manyi mu luzungu naye ng'ate abasinga mugamanyi bulungi so mwana byabadde abagamba nti wazuukuse ku makya nga tomanyi nti ogenda mu geyeena kubanga gwokutunulira omwenzi nogamba oyo talina ggulu lyagenda naye ng'ate naawe mu lugambo mwosiiba oli akeera ku makya n'atuga omwana w'abandi namugwa mu bulago like n'amutuga nogamba oyo musi asa omwana w'abandi naye ng'ate gwe embuto ze wakajjamu tezibalika ebyo mwesabire ate mwenenye n'okwerongosa nga temukulese mabega otherwise saawa yonna kagwamu mbabuulira so yo yabadde Pastor Brian Buyungo all the way from Fojim eri enansana byebyo ebigambo byabuteete nate olunaku olwaleero nze newaayo kubanga mbabuulira obanga mbatuusaako abasumba bammwe bye batuusaako abamu ku mu bye muba temulabye abamu ku mu bye muba munyumirwa nga temwetaaga okuba nga mubyeyongeza wendi life in Christ tuwe tuli ku ramwe for you okuba nga tubaweereza buli kimu kye mwagala so munzikirize mbagaliza olunaku olulungi kama Katonda bakumye shalom.